Tuso kusasira kwange eri mama wa Uganda okwa mama ba Uganda Babby Kyagulanyi aliyo mukazi ayagala kulaba musajja mulala nga labye bwerere mubiri gw'omukazi Katonda yagutonda nga gwa bbeeyi era nga gulina kulabibwa musajja omu Babby Kyagulanyi mama wansi nti obwerere bwe buyina ensonyi nti obwerere bwe butiika obwerere bwe buyina amasannyalaze era buli muntu yena yakikoze ng'akikola Babby ajja kisasulya one day one time twakera macha kuyisa mu maaso mukyala gosanze makage n'omwambula n'omukwata eminongo ng'akwata musajja munno n'omutulako ng'atuula ku musajja munno Katonda yatonda omukazi ng'ali soft nnyo nga wantu wonna walina okukaabira either ng'atonda obulamu musajja omusiru oyo yakuba mama w'ensi musajja omusiru oyo yakeera ku makya okukwata omukisa gw'ensi n'agutyoboola oja y'omu ku bamaneja abayiriddewo nnyo omubiri Spice Diana nasoose okutegera mu bbaluwa eyo nategedde nti nno Spice Diana alina kye yeerabikidde Lodge kyasobola okukola ekintu kisinga kuluma kusapootinga muyimbi okuva ku zero otukidde okugyamu amagoba omuyimbi n'aggoba babuuzaako mwenna bakyekubidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masende tuli ku climax akugamba jangu ku kifu eky'amasanyu leeta abaana ku weekend bawuge abantu abakulu ekyowe ebiri swimming pool y'abakulu ey'abaana abato weekiri bikibu eky'amasanyu climax eky'amasanyu weekiri buli kimu ebyokulya weebiri ebyokunywa kwegamba tukikwadde jeno mbukasita oyagala kifo kya kuwummuliramu jangu ku climax nze ne DJ Jacob Omutuuze kyamanyi we Bunnamwaya munatusonyiwa tuyinza okuba program tetugireese bwe tutagireeta ku lunaku ziri endala ezibeerawo naye eno eri special audition okusolawo nnoonye DJ Jacob Omutuuze tutemeeteme kyeya sebo buuza ku bantu balamusiza ku banyabo ne basebo amanya bampita kugizibwa Jacob agakola ssente DJ Jacob Omutuuze zaali wano paka wetunaaviirawo inshallah babalonda ddi balonda ngenda kuza omwezi 4 balonda ngenda kuza omwezi 4 gwe bakulonda nga 4 ekitegeeza mwe abasembereyo ddala labanga mwe aboolekedde obuzibu kuba olaba bwa Lord Mayor bwabadde buti twetulokedde obuzibu ate obuzibu bwaffe bw'amaanyi nti n'essaawa zaakati omuntu ogenda okulonda kijja kubeera kizibu nnyo kubigenda mu maaso so naye tukkiriza nti buli kimu kirina entandikwa yakyo n'enkomerero yakyo tutandikirawo wennyini mu kalulu kikyolaba ku byabadde mu Kampala Lord Mayor muganda wange kyo kitokutanga si kisaanikire waliwo ekijambiya kye bayita kijambiya waliwo ekijambiya kye bayita ekijambiya kyekiti ekyo nti Uganda bawadde nnyo omulonzi ebbeetu ery'okulonda omuntu olina gw'ayagala kati bamulondera oba omwagala oba tomwagala lindako tetukyerondera newe tugenda mu box ne tukubawo kati waffe kankuwa ekyekulabira waffe waliyo SFC ejja n'ekima obu box ne bagenda ne babambusa mu balasi nibatiginga ne babuza ne bagoba abantu kitegeeza temwerondera bo ne basalawo ani ngo balina okuwa ne baleeta box batuggyeko obuyinza bw'okwerondera yonna Kampala Uganda namba era tewewuunya nti parliament kiki twagamba nti egenda kulonda president okwaperinga mu kisanja kino yeno sigino bagezesa balabe bantu tubakola kino bagenda kukola ki bageza okukola nti tukikola abantu balina kye bakola kapishi wedde babateddemu entisa ey'amaanyi ya zidrooni okukuba abantu opposition kategenze nga owa Nuupu otekawo agent n'asaba n'agamba nti talonda drone yajja nemugjawo n'alonda lwampaka so biwanvu byafuuse bya kibuli Kampala Lukwago yagivuddemu yagitadde mutima ki omuntu omugezi nnyo mu byobufuzi yali Muhammad Nsereko Muhammad Nsereko yali mugezi nnyo okukidde ebbali n'agamba kati njagala eri entebe eya waggulu okukidde ebbali n'ateesimbawo nti yali mugezi nnyo nti yagenda okulaba myaka mingi yadde mu parliament okufuna abantu lwedde babuza ebibuuzo bingi kubigenda mu maaso ng'olwedde I think yawunyirizaako mu corridor of power ng'ekijja si muntu ko yeekamba ebiwummule kitegeeza mu bapolitician bonna Muhammad Nsereko yazanya mugezi kyese entuufu eppeesa lye yazanya yeewa J neyeewa Master neyeewa Billy neyeewa Joka zonna n'aze dessert n'azanya game eri massive
Katonda akomawo kyakulaze nti no ye nga ye omuntu ali kama kawaida. Mu kutunulako golooza ki ekyasinze okubisa Erias Lukwago? Kulwawo myaka 15. Mu sports bayina ekintu kigamba nada mupiira, leave football before football leaves you. Leka omupiira nga omupiira gunaba kukoleka. Leave football before football leaves you. Leka omupiira nga omupiira gunaba kukoleka. Leave politics when you have your dignity. Before the dignity runs away from you. Okujja ne tunulira n'abamu ne bagamba naye abadde akyasobola ozannya. Va mu byobufuzi ng'okyalina ekitiibwa. Ekitiibwa kyo kinaakuvaako. Kwaba takiina essaawa zino. Yagudde akalulu. Kitegeeza nti mu bulamu bwe bwonna bwonna ekigo ekisookedde ddala. Ekituufu. Kati oba kyekigo ekisookedde ddala. Mu natural sense kiba kibi mu political career ye. Kati emyaka 5 talina office gy'alina kubeeramu. Alina lawyer. Okubeera lawyer kitegeeza nti oli mu office ya politics. Politics olina mu myaka 5 namba. Olina okubeera nga olina office gy'olimu. Yali alina kukkiriza naga asijja n'asigaza ekitiibwa kye. Yali alina kukkiriza naga asijja n'asigaza ekitiibwa kye. Naye wano taagaanye. Naye kati ffe abasembayo tuli ku mudido. Otya? Odda kumanyi zifuluma. Nkimanyi mbiraba. Tobiraba? Byonna mbiraba. Bimanyi biri ku ground. Oba talinamu kasimu ka waggulu, Parliament yabadde kusubwa. Kasimu ka waggulu Parliament. Obadde olina okuba nga oli mwegendereza nnyo okumalako. Naye end of the day nti ensi yaffe gye tulimu bwete bweri. Lukwago baamukyaye nnyo okutuuka okubeera nga n'abalonzi baamumye paka kyakusatu. Kisoboka. Abantu banyiivu tebalonze Lukwago nti tebamwagala. Balonze balimu ezo nga bagezesa balabe oba basobola omulangirira. Ndo ekyali kuwa MP. Balonze ne balaba. Tobala n'okulangira kwa meeya omupya. Balimu ezo kwalwawo. Kwaluddewo nnyo. Ebintu tebigatta tebitaalinga. Paka we balangiridde omulundi gumu. Kama kawaida. Sikakasangu lawyer baade bamukooye nnyo kyeya. Paka kyakusatu. Wadde okubeera mu kyokubiri. Abadde ddala muli mu kanso. Yabaddeyo. Naye n'akulaga muno wa NRM n'amulya. Ki ekyabadde kiremesezza okubeera nga omuntu twategedde ffenna olw'okuna mbw alidde. Netuuka n'olwokutano nga tebanaakulangirira balangiridde kiro. Ki ky'olabaawo? Omanyi politics we yatuuse waddeyo omuntu ali awo fena gwe tutalaba asalawo n'agamba mumuleke. Kati omuntu ali asalawo yaluddeko okusalawo nga yeebuuza ate naye ku bantu abali waggulu ali abamuwa order. Kati abantu baaluddewo nnyo. Akoze kyasobola okukola because obuyinza talina implementing ebintu ebisinga obungi. Talinga nga onolaba basebaana we baali baseya we baali kuno yajja mukulembeze mu bisanja ebirala nga biwaati baabijjako ng'asigaza kitiibwa kyokka. Nyamani otunuulira Lukwago gwe nga gwe ku ndowooza yo guno omulundi ki ekyasinze omukubya? Yasinze Ambulera ne luli yaliwo naye kuno Ambulera ate ne state ebibadde mukooye. Ne state ebadde mukooye. Oyo waagundi independent wa opposition. Ne state ebadde mukooye. Bali mwezi ono nga ndabanga NRM ennamba esinga obungi yasanyuse. Olw'okuba bakoye Lukwago. Naba NRM. Kitegeeza NRM yali bangeetaddemu ne ssente. Ky'olina okumanya politics ali biyoni ky'olowoozaako oba ky'olabako wano n'amaaso go. Politics kigambo kinene kirimu hidden details zotosobola kutegeera. Kati nga ggwe omuntu omulonzi waliwo okuma mu politics okoma ku box
but there is beyond that. Ng'ovudde ku box n'oyingirako ewalala. Omuntu okugamba nti okulangirira olina okuba nga tolina ntalo. Kyewuunyisa ki okubeera nga mbadde sikuwagira n'olya ate nendaba mbu nsanyuse nnyo. Kati kankuwa ekyokulabira ku nze Bunamwaya. Nuupu yali ebifo byonna n'aba NRM bansanyukirako. Kubeera ng'olidde. Mubaamu ekintu ekimu ekigambo ono tubali tetumwagala naye kati katuwonono kabeereyo lwaki. Yali speaki. Is a survivor. Ate ye muntu ateerabira. Ate ye muntu akulidde okuva mu ghetto. Ate ye muntu gwensuubira nti byonna abirabye. Byonna abiyiseemu. Nti waba abiyiseemu si kipya. Nkufuna? Yeah. Kiri nnomu. Kino si kipya. Okubeera nga essaawa zino awaguzza si kipya. Naye abaddewo mu kifo yabeebazizza era n'abasiibula. Which was good. Senga yakikola ku luli. N'agenda mu kalulu. Ebyaddala. N'akita omulundi gumulaga nange. Sikomawo. Oba kangere kuba president ngezeeko tulabe. Kwe kwebaza. Because yaliko MP n'avaako n'ajja mu meya kati ekisigalidde either president oba kukivaamu. Kati Muhammad Sseeko naye banjagala kujja nga meya wa Kampala. Oba tosse? Meya. Ate abaasinga ekitiibwa MP. Ebyaddala? Oba tosse awo. Oli wamuyita honorable. His worship. Bibaamu byolalamu. Kitegeeza era naye talina njawulo waaba yasawulo gambu eno house kanjifulumye. Ngende ku step eddako. Ne muganda waffe kuno okwebaza kwe yatwebazizza senga step eyo yagikola. Ekitiibwa kino kyoyogerako kibadde kisigala. Badde bamutwala nga omuntu omukugu eyalabira ewala. Nga yetutendereza katyani Muhammad Nsereko nti yalabira ewala. The best way kankate kankaveemu nga tebirina kubeera waasi. Kinaga nti leave politics before politics leaves you. Kyo kiremesezza okulaba nga bakadde baffe abo abaludde mu byobufuzi okubeera nga tebatutereddewo mibigi mito, okubeera nga tebataddewo minanira. Kubeera selfish. Ali nakwagala gamba nti bebokeko abasaanidde. Buli muntu agwana okuweebwa opportunity ziro nga zalina ebisaanyizo ebikola ki? Ebimuyingizamu ekyo. Wali mulimu nali ku set ne gayi bamuyita Nuruddin. Abantu abavudde mu entertainment abavudde mu mawulire ne bayingira parliament ng'alinga nga balaga nti tebalina kye bamanyi bamanyi tebaasoma naye nga omuntu omujajingidde ekisanja kimu n'ogaana okujajinga abantu ababadde ebisanja ebisatu. Ow'ekimu aba ayiga jjukira system agiyingira buyingizi. Ng'agamba waaki oyingirayo nga tomanyi kyokka naye omugamba nti genda weesimeyo nga tasobola. Ye amawulire yayingira system agimanyi. Temanyi. Mwali mwenna. Nuruddin? Mwali mwenna kubukedde. Anti yansookayo. Nuruddin namusangayo. Nuruddin nagenda oyingira nga Nuruddin tegusuula. Y'origin. Tegusuula mukwano gwo Lwamiti. Zezo regime. Ate oyo mufu. Oyo mufu Lwamiti. Twakola program tuteese ne mukubira amasimu nga ali bize. Bw'atyo. Nawacheka Allah tanantuusa kukola naye. Bw'atyo Lwamiti ali bw'atyo. Ali weird. Yetaaga omuntu nga mugumiikiriza. Kati kankubuli nno. Abantu mu media. Bw'osanga omuntu mu media nga talina malala. Oyo muwange ekitiibwa. Kati abantu abamu mu media betwala nanga nakwirako kyaliwo esimagano gikwata. Mu Sudan? Mu Sudan yegye sigimanyi. Nenkubiri yagamba gikwata. Mu Sudan? Mu Sudan talina simu yange. Gikwata. Wakubeera mu Sudan n'agaana okukwata? Yagaana. Mu Sudan gwe mmanyi obulungi ye muntu gwe nsobola okukubira nga sirina naye program. Muganda wange. Nenjiteekawo kati nze namukubira. Oli zikimanyi. Namukubira. Naye naawe era waliwo abagamba bakubira n'otakwata. Naye nga tetuganye bakubira ne sitakwata ng'omuntu omumanyi okusobola okunfuna.
Muzeeyi omanyi nti kwata simu okubeera Senfuma Hakim sikyo? Kituufu. Okimanyi nti kwata simu nnumba ku WhatsApp sikyo? Kituufu. Alize. Weyogerako ekyo ekintu Jacobo. Ki ekireetera okulaba ng'oli wagendako mu kifo ekirala n'asukuluma ku banne? Alaba nga ffe yali nabo tetulina kye tumugamba. Mbeera na butasuubira kintu ekyo. Aba yakigendamu nga takisuubira. Mbeera na butasuubira kintu ekyo. Kirina okukeera ku makya omuntu n'akeera ku makya n'afuna biliyoni 10. Atazeetegekedde. Nkufuna. Ojja musanga azimaasamasa alina okulaga nti alina ssente aguze emmotoka ziringa nga 8 kyokka apangisa. Osegeera akola ebintu bingi ebiraga nti azirina. Osegeera. Naye ojja kusanga oli alina trillions of money. Ng'ali pole nnyo kubanga yakimanyiira, yakisuubira, kiribeerawo. Bwe tewakyuka. Nze Jacob, abamu bagamba nakyuka. Naddala balina obwongo obutono. Naddala abaali basuubira ekingi mu nze bagamba nakyuka. Obutali musango by the way. Nti ojja keera mu makya osanga omuntu nga bwe mbadde nabo abasinga obungi. Ajja kugamba nti Jacobo bukyanga abeera ku bukulembeze talina kye yali ampaddeyo. Jacobo bukyanga abeera ku bukulembeze tampangayo ttenda. Munne gwe mmanyi yakyogera. Nene weebuuza nti no ttenda Jacobo azigaba. Yabaffe kale Jacobo agaba ttenda. Posidi ekijjo oyitamu okufuna ttenda. Obusobozi bwa ttenda obuyina. Koko mumanyi? Mumanyi. Koko waliwo gwe yagamba Jacobo yampadde ttenda yo collecting ebivulu. Naye nga kati omusaamu ttenda n'omusemba busembi. Ne bamuwa ttenda. Ate yagimuwa yali mukama wange. Jjajja n'ambuuza temulinaako buzibu koko okusoleza ebivulu ebyo? Ngamba semulinaako buzibu. Kubanga sinza agaba ttenda. Mmeeya antwala waggulu yaba agaba. Kati omuntu wekimunyonnyola ekyo agamba kati yeeraga. Anyimi. Mulimu n'omuntu akuwalana because akulaba ovuga emmotoka endabirwamu ziri waggulu. N'akuwalana n'agamba kati oyo yali ku bigere. Yali ku bigere ne kati avuga emmotoka naye yeerabira nti ovuga emmotoka ya $120,000. Nti interior waayo ayingako enfuufu. Weetaaga milioni nga 7 okuzzaamu interior omulala. Okitegeera? Alina kya n'ensi gye tulimu tisimbi muntu yenna akwagala. Nze waliwo omuntu yankuba eggi. Ono omuntu yalinumba n'atomera emmotoka yange n'agamba kasita ya gavumenti. Emmotoka yange tebankuwa ya gavumenti. Kyemmanyi wagyegulira. That is it. Emmotoka ya gavumenti kubaako namba plate za gavumenti. Zibaako. So kati yensi yaffe gye tulimu nti abantu balina obwongo butono. Ate abalina obwongo butono oba nkunyonnyola enta mu lulimi. Kye tusuubira mu muntu si kye tufuna. No tusuubira nnyo, tusuubira kingi. For example kankuwenga Hilda man. Abantu gye barakiikira bali basuubira kingi nnyo okuva mu ye. Nga bakomparinga Dr. Hilda man n'Amelia Kyambadde abadde mu bukulembeze okuva mu buwalaawe paka mu bukadde bwe. Essente z'alina alina trillions of money. Asobola okukola ekintu kyonna. Bu miliyoni 10, miliyoni 5, biliyoni tebumukubisa nduulu ng'ayagala kintu. Kati n'olejja oleeta Hilda man eyakayingira mu parliament abadde ne miliyoni 5 nga bumukubisa enduulu. Nga miliyoni 5 nga bamuwaako 2. N'atabuka. Era kyovula nti kati ng'olaba kati sawa zino ajja Aluna Mubiru ne Geoffrey Rutaya. Kiki olaba ye mu bintu byabo? Bw'ogenda mu nakyo sense ajja Aluna Mubiru yagwa mu kintu kye tasuubira kijja mubeeramu obuzibu. Kasolo yamugamba tugenda omperekereko mpangudde akalulu. Kituufu. Si yalangirira. N'atuuka ne Kasolo ng'amanyi Kasolo yawangudde akalulu. N'obeera Geoffrey Rutaya agamba nti yawangudde akalulu. Alangira n'alangirira Kasolo. Geoffrey Rutaya ne zibuukako nga mu butuufu bwamu Geoffrey Rutaya yali awangudde. Naye ng'omanyi. Anti kyeyawa otunuulira ebintu ng'ebyo, Geoffrey Rutaya akugamba. Ensonga lwaki abapiininga nnyo Kasolo ono? Agamba Kasolo eno gye wali ozze si wali weesimbye. Wadde yali yeesimbyeyo yali mulala oba yali mukwano gwe. Wali ozze kukola ki? Ne statement zagamba Kasolo namulaba n'ajaluuna. Kati mu kintu kyera Kasolo yaba awangudde. Waaki eyawangula? Ole yali yeesimbye n'egundi. Byakyuka. Wa NRM waaki? Wa NRM. Kasolo waaki? NRM. Aba awangudde Kasolo.
nti amaanyi g'omuntu addala w'ekibiina ng'ali ku level ya minisita watuuka awantu embeera ekyuka ekituufu okitegeera kati Haruna ky'ataasoma kutegeera nti Geoffrey Rutaaya yawangula akalulu ku gwawundi Katonda najjaga tugenda operekere ku mpangudde akalulu n'amutwala awantu ng'ate si waalina suppose okukola ki okubeera ayingira mu kifo amasannyalaze ne gabeerawo ne balangiriramu owa NRM kiba kitegeeza nti no influence ya Kasolo yaleetera oli wa NRM omulangirira okubeera nga yalya okitegeera kati nange ne mba nze nga nze Geoffrey Rutaaya netika Haruna Mubiru Geoffrey Rutaaya okwetika Haruna Mubiru nawe okiwagira nsokiwagira kuba nange ate kiswaka kunenya Haruna Mubiru because yagwa collateral damage yagwa mu kintu kyatasuubira kuba oli mukwano gwe naye tuweeyinge kuba noono naye yaliko munne mwe omuntu akwagala nga tolina kyoli wanjawulo n'omuntu akwagala nga olina kyoli omuntu akwagala nga tolina kyoli yoyo omuntu omutuufu akwagala eri eddala omuntu akwagala olw'okuba nga olina kuwooli tosobola mwesigulirako nti naakwagala nnyo so mu mateeka nti olina okubeera omwegendereza ku buli muntu yenna gw'osinika naye amannyo si buli muntu yenna gw'osinika naye amannyo nti naali wiiri oba nti muntu mulamu oba nti akwagaliza kisinga we have seen a lot of scenarios ng'omuntu ajja mu bulamu obwo naye nga just akwagalako ka period omukazi asobola okubeera naawe olw'okuba nga ofunyemu ku busente miliyoni 100 miliyoni 200 bwebugwawo nateeka tibuwedde nga soamu kuvaamu ngalo kyakulya nagoba ng'agenda omulala yes that is it so kati Haruna alina okunoonya Geoffrey Rutaaya amutuukire mu buntu mugambe nze munnange nsaba kunsonyiwa walaba interview ya Haruna ebigambo byeyazeemu byabadde birina amakulu akodde nkuggwe anti omuntu ayinza okubuuza byabadde byetaagisa kati byabadde byetaagisa kunze kati tosobola kutegeera kalulu okujja ng'okalimu tosobola kutegeera kalulu okujja ng'okalimu Geoffrey Rutaaya ekitini nnyo kyakozesezza mu kalulu ayinza okuba akozeseza miliyoni nga 5 oba nga 6 ekituufu ekitini nnyo naye ne zigenda omulundi gumu nga tezigera kudda ate ng'alidde akalulu okitegeera so ajja Haruna yali playinze mu bwangu yasoose kulowooza ate kyate tekitagisa ye kujja mu kamera kyatebadde amenya mukulu munne n'amutuuza nanga aga amazima ye ajja Haruna ne Kasolo bali bati ekituufu nange yankubako ekikono ajja Haruna oyo yankubako ekikono yalina mukazi yankubako ekikono ajja Haruna naye kyali wange nawe otandise okugjayo ebintu ebimu okujja omulangira era buli emu naye musanga mugamba ajja Haruna gwa wakola ekintu ekinene kale naye bajja ne bakwebuuzaako n'okkiriza kati aba yakuba kikono ati aba yakuba ekikono ate nga n'oli yazza n'akubuuza n'agamba yakera ku makya n'amuteekamu influence eri akuba ekikono nekundi oyo gwoyagala teyatandika bwatu omusajja esente zonna zijja ene egi sente zijja ye mukwano gw'omutuufu akwagaliza ekirungi naye ajja Haruna nesimina akubuzibu kyali wange batikambasabire ebintu byabe bitereere mu mbeera gy'olaba eno ey'okwesika omunguwe ey'okwogera ebisongovu kyabadde kirina kukwatibwa kitya ajja Haruna nawe nga Geoffrey tetuganye gwe oli mukumpi nti bemanyi kubanga Haruna oba yali akwatana yali asitula mizindaalo kitegeeza bondi eyo y'amaanyi wadde bali bamukwano naye ate bali baganyeko ne Ketti nebiggwawo neera still Ketti wadde kyali just Nantume y'omu ku bakazi olusenga guloboozi olwo y'omu ku bakazi balina okuwa ekitiibwa kubanga amanyi obwerere bwe naye amanyi obwerere bwe so omuntu yenna nga wali webaseeko omuntu yenna nga amanyi gy'ovudde omuwa ekitiibwa yonna mweragira ku wadde ozifunye otya twerabira gy'osabidde ensabidde olunaku nagamba woligenda ontwale ku recording kasajja gwe nno oli kambwa wonkubidde simu gaye ndi wa bugingo
Senga na badde otegedde onega njikanzijaawo. Kyeya. Ngenza okugamba nga muli mumaliriza. Wagenzeyo sawa mmeka. Oba programu yaguddeko bugwi. Bino ebintu ebimu bya bwino. DJ Jacob Omutuuze, The Citizen. Nkusindikidde message saawa 5. Ku saawa 6 n'eddakiika 9 ne nkubuuza oliwa. N'oŋŋamba oli wa bugingo ku saawa 6 n'eddakiika 9. Mubadde mumaliriza. Oli kambwa. Nga nagamba omusajja oyo njagala just Mungu njagala sina kye mwagaza saagala no sente. Oba tugenda kusabirayo wuwe njagalayo interview. Ate gwe oli mukwano gwe. Bamanyi womutuukira onoyogera neno gaano. Kyali wange wati ne wati. Okamanya? Okamanya kyeka Allah tannatuusa kaseera. Nze oli boy wange. Ekyembwa sinza butakijjaawo kuba oli wambwa. Kyogamba okedde bukezi kumakya n'ogamba kati njagala gende eyo. Tolina namba yange? Yabadde teriiko. Lwaki toŋŋambye mbu omanyi ndi mu kugenda nno oba omusajja bwe waŋŋamba. Sigenda nga kuwa President Museveni. Sako ki? Yaani sako. Sina sako gye ndimu ya entertainment. Wawa sako gye banteekamu. Ngamba tujje kulanja. Wawa sako gye banteekamu bandirako sente. Ekyo tukivuddeko. Wawa sako gye kamange nsonyiwa olwanja kugamba. Ine abaana b'amawulire nga muli babi. Wendo nina gwe nasanga ng'agamba channel yange yiye. Namusanga eyo edda nga nkyagenda mu gundi. Ekororo. Ne bamuwa sente. Nga biseera sinajja mu kamera. N'agamba yiye nga bamuwa sente. Kati waliwo ankoleramu nga yanteeka mu ssaku. Gye simanyi. Sina kye nsobola mukola naye mukwasiza Mungu. Kamukwase Mungu. Babi Kyagulanyi Ntungo yalombiddwa ewaka e Magere. Laputopu baazoonoonye, ebintu by'abaana byaboonoonye, engezi baazoonoonye, ne sitoole ye engeri gye yatambuddemu gye yanyumizzaamu abasajja gye babaddemu byonna wabirabye. Ki ky'olaba mu bintu ebyo? Very sensitive. Oto? Uganda website. Buli mu kyogenda okwogera osooka kikaaba ekireetinga nga oli munnabyabufuzi. Okufuna. Nti munnabyabufuzi naddala nga alikukwata n'akuggwa teweeyibaala. Olwo yagenze balagira bakansala ne Mutwe wa Nuupu. Mmwe n'amubuuza ng'oza gwe okukkiriza ne tukulangirira oyire kyanjawulo. Tuyitire kaawunti. Tulaba oba olya. Olaba basobola okuddamu n'olya. Yadduse emisinde okuvaayo. Byatuuse awo kati. Kati essaawa zino abantu bali ku masa ya state. So tuusa okusaasira kwange eri maama wa Uganda okuwa maama ba Uganda Babby Kyagulanyi. Teriyo omukazi ayagala kulaba musajja mulala ng'alabye obwereere bwe. Era maama yonna gy'oli kyannaku nnyo nti ensi yakuyisizaamu amaaso. Omubiri gw'omukazi Katonda yagutonda nga gwa bbeeyi. Era nga gulina kulabibwa musajja omu alina okulaba obwereere bwe. Naye oli bw'akeera ku makya n'ajja mu nnyumba n'ayambula omukazi ne maama baba amwambudde kubanga maama Babby Kyagulanyi maama wansi nti obwereere bwe bulina ensonyi, nti obwereere bwe nti butiika, obwereere bwe bulina amasannyalaze era buli muntu yenna yakikoze ng'akikola Babby ajja kisasulira one day one time. Ayinza obutakisasula kati naye in future time to come ajja kisasulira. Toswakera makya kuyisaamu maaso mukyala gw'osanze mu maka ge n'omwambula n'omukwata emikono ng'akwata musajja munno n'omutuulako ng'atuula ku musajja munno. Katonda yatonda omukazi ng'ali soft nnyo ng'awantu wonna w'alina okukaabira either ng'atonda obulamu awokubiri w'alina okukaabira either ng'ali mu buliri n'omuntu gw'ayagala.
era otukanga ekiseera n'okwata engumi oba oluyi n'olukuba omukazi oba musajja musiru omusajja omusiru oyo yakuba maama w'ensi omusajja omusiru oyo yakeera ku makya okukwata omukisa gw'ensi n'agutyoboola so sikina kigenda mu maanyi nekyo oba omanya nti ekikola kyabadde kibi tekyabadde kirungi okeera ku makya okuwemula ennyumba ya Kyagulanyi kubanga ennyumba ya Kyagulanyi ebbadde Kyagulanyi so obanga bamuwemudde ne bamusaamu amaaso bonna bakikoze Katonda abalaba tuyinza okuba nga tetubamanyi nga bambadde obukokolo but the Almighty, the one who created heaven and earth, the one who can see, he will ajja basasula. Yeah. Mulimu abaavuddeyo ne bakuba mu story ya Babby ebituli abagamba mbu enjogera gy'ayogeramu n'emboozi y'embwa alimba. Baddemba mulimu tena waddemba okukeera makya okulowooza kyalowooza. Nze nalinganga ggwe nga ndowooza nti abantu babakubeera mu drone. Namaze kirabako ewange Bunamwaya. Ndaba kansala eyeesimbyewo bamuyingiza drone nga ndaba agent wano yagala bigambye otalondera wano drone n'emukima sino nti sikirabangako ninda kirabye mbona zinangamba Jacob omutuuze vva wano saga kulanga otadde ku drone eyo so kati gwomuntu tosobola kitegeera era tosobola makyakera kumanya bulumi Babby kyebwe yayiseemu n'okusoomoozebwa n'okuwemulwa tewamwemudde olowooza nti n'alimba ekisooke nentegeerayo akinaako obuzibu paka omanyi tosobola makya okutegeera bulungi bwakufa kujja nga bufuta omuntu gw'omanyi omuntu asobola okujja nagana nga kitalo bwemba naye nga kitalo oyo tava ku ntobe y'omutima paka nga geze wano ne mala nfa oba nomala nfa asobola okutegeera obulumi bw'okufa kubanga kati nkumanyi okitegeera kati kiro ekya Babby bakyogera because bo tebatuukiwangako kwembeera naye mala okutuukako weeti ojja okukakasa nti ensi ya Uganda yafa dda naye n'abamu nga bakazi nga bali mu kwogera 80% abantu abali mu nsi gye bata Uganda banyiivu baagala byonoonese byaddala tebalowooza mukazi munno they don't think twice boogera for the sake of likes boogera for the sake of following boogera for the sake of kabampande boogera for the sake of ebintu bingi nnyo naye ng'ekyaddala Babby yatusibbwako obuzibu wano mu Uganda omuntu ajja kufa mu bintu by'ekisiru alimba bwatyo radio si yafa bwatyo bwe yafa nze nange kenyini ali ndowooza radio balimba namala kutuuka awe waabwe ne mukwatako nti ng'ali mu keesi nekakasa nti radio namala gendako mu ddwaliro nekakasa nti ddala radio takyali ku nsi yamaani naye kinewunyisa mbu n'abakyala kyeya abaali saasidde bo bagambye mbu eyo firimu abakyala abasinga obungi tebategeera era Katonda akubanga omukyala ategeera weesunangako si buli mukazi yenayina ategeera mulimu abakazi abatategeerako ddala nga tategeerako ddala nga tamanyi kikyayagala ng'omuntu ng'ali awo nampa wengwa naye yatulaze obuvumu mukyala muvumu yalaze obuvumu kyeyayingiramu akimanyi kyeyayingira mu lutalo lwa kufa aba kubeera mulamu yagambye Bobby bwe kiba nga nze agenda okuviirako ensonga okuvaayo tovaayo nze ndi mugumu yakoze nga mukyala wa Nelson Mandela Winnie Mandela bakwata Mandela ne bamutwala naye nga abantu alina obbalaga nti ekintu Mandela kyebamusibidde kikyamu temuva ku mulama musigale nga mukola ki wadde oli ali mukomera sogo tekoma ku ye ekooti nga ewuninga egonda maaso era Winnie Mandela yakola kyamaanyi nnyo mu kitwago ye South Africa bakonga ng'abantu bajjukira nnyo naye omukazi wa Mandela yalaga nti wadde baawe bamusibye ajja kubeera Winnie Mandela ya Uganda ye Babby Winnie Mandela ba Uganda bangi Mary Abatembe Babby Kyagulanyi maama wange mukyala Besigye ono mukyala gwe bakasabira ekitegeeza n'ono muganda waffe ono omuwala Sylvia Lutaaya naye Mandela kuba yakkiriza agambe kikyamu
Statement ya Bobby yavuddeyo n'ayogera oluvannyuma lwa mukazi we okwogera ogiraba otyo? Esookedde amwebaza okubeera omuvumu Otyo? wadde tumanyi kiri mu future but sigenda kigenda mu maaso kubanga sisobola kulaba mu pulezidenti wange mu kamwa. Kyemmanyi nti one day one time Uganda will be free. For that I believe. For that I'm confident sure that God will answer each and buli kusaba kwa muntu okuli mu Uganda ajja kwansalinga. Yesabo. Tugende ku statement y'omwana. Bana yo tugireke. Omwana sitampalinga n'abaana. Tugireke? Yeah. Mukwano gwo officially ebbaluwa yafulumye. N'agamba Roger ali eno ndi eno. Yatulaze enamba ze tulina okukubako tutegeeza management weeri endala etali ya source management. Ogoberera international ba artist. Ba international artists bafulinga out ba management zaabwe. Otyo? Netulaba nga international artists are postinga number ya management ye. Right. Kebe email ya management ye. Otyo? Bo balina booking agents gy'oyitamu. Ekubulya ekitifuti kati ndo artist gwe bayita Jacob booking agent ye ono emukolako. Uganda mulimu emirimu mingi nnyo esobola okukoppa mu nsi endala. Nkufuna. Bakwata bafunye nnyo copyright. Booking agency esobola okubeerawo yekwasaganya consumer nenanyini ki business nenanyini business ye muyimbi nti booking agency eyo yekwasaganya ne government ne consumer n'omuyimbi nti wopangisa Jacob $3,000,000 Jacob National Sense atola ku kadde kamu kitundu government nejjako omusolo ne agency nejjako omusolo management nejjako omusolo nejjako esente zaayo ye booking agency naye Uganda tukyali mabega. So Spice Dana ekikola kye yakoze nze nga nze saakyagadde because even if mufollize out ojjukiramu ebintu omusajja byakutaasizza. Roger y'omu ku bamanager abayiriddewo nnyo omubiri Spice Dana n'awateetaagisa n'aweetaagisa. Nze nsuubira nti ekintu kyabwe kyali beyond okubeera manager. Era nze nsuubira nti manager Roger baaliko mu mukwano ne Spice Dana but love fades away. Ekituufu omuntu bakumitinga abantu abapya abali omukwano bafuuka abalabe obulamu busiganga bukola kinga butambula. Kye nasoose okutegeera mu bbaluwa eyo nategedde nti no Spice Dana alina kye yeerabikidde Roger kyasobola okukola oba si kyekyo mu period gye baayawukaniramu emyaka 3 oba 2 emabega waliwo ebibadde bibeerawo nga either Roger afuna ssente mu linnya lya management ya Spice. Spice Dana management ye empya n'ekitegeera so by coming up the solution great but it was not called for. Ekyo kino nti buli muntu yakugabanya ebibye olina atwala ebibye n'olina atwala ebibye but kino kibe kyakuyiga eri bamanager kitali ekintu kisinga kuluma kusupportinga muyimbi okuva ku zero otukidde okugyamu amagoba omuyimbi n'aggoba oba n'afuna omusajja n'aggoba kati ogenda okukeera muti okutumira Spice Dana ne manager Roger singa Spice Dana teyafuna musajja mugagga oyo esaza yandibadde neki yandibadde alina kyeyeguya ku manager Roger oba manager Roger alina ebintu by'alina Spice Dana tasobola kubeera nabyo. Manager Roger n'oba nga tokyakwatagana naye abikkako nemutwaza business mu maaso ekitali ku Spice Dana. So nensuubira agenda kufuna obuzibu bw'amaanyi ekisookera ddala nti si ye muntu alina emikwano mu media tinadde ku panel emu nga kuliko apanelist naye ng'ogenda okulaba nti bapanelist bonna 80% baagira Roger because amanyi omuzannyo baguzanya we bati ekiwano mu Uganda okane mu America awo kino ekiri just Spice Dana alina okwebereramu alina kati okunoonya omuntu abasobola okubeera ng'agatta olutindo olwo Roger lwabadde akola ki olwa omuyimbi n'abamawulire nabo balina paati gye bakola n'abamawulire n'abamanager alina okunoonya omuntu oyo gwatyamu nga gundi yamanager we kati kyakabi naye okera makya n'omuveeno ga nti kati nafunye management empya tumanyi ng'egyo boogeramu ne ba presenters tumanyi ng'egyo ensonga ky'abayimbi abamu ba presenter abamu babagoba kutopromotinga nk'omuyimbi lundi asobola okujja ne flash yo CD n'agamba mbadde nsaba Jacob Obufulo wakabi nkulayirira sijja kukeera kumakya kwerabira buli kimu ky'onooyagala nga nja kubeerawo n'onooyagala ki nja kubeerawo
no promoting omuyimbi n'omufirako n'afuuka star n'akulaga embwa wano Uganda we bali n'akulaga nti ye tokyagala kumata n'atajjukira mu best time bwe yakusanga nga gw'oli star ye tali n'akwegayira abakadde olina okuyisamu ebigambo wano oluyimba lwe ng'okeera mune mukono mu kirabu n'owaayo akaseera oluyimba lwe lukubibwe n'afuuka star n'atajjukira ebyo byonna ekiyunjiro Spice Dada nali mulabeko nga tanafuuka star ate mukwano gwo si nnyo nti omukwano gwaliwo naye kubya omwana yafa kwaleetawo distance netwawukana but kyamanya nekiggwa but end of the day nze mwagaliza kisingawo ne Manager Roger mwagaliza kingwawo because Manager Roger naye musajja mulungi even if naye ayinamu obuzibu bwe nga ye omuntu but end of the day nti ye manager gwe mmanya ddira Jeff Kiwa mu Uganda oba Roger katiba kono ng'abadde akopa Jeff mulimu Jeff Kiwa lyakola nga Manager Roger tabikola Jeff Kiwa Jeff Kiwa ali business oriented wegamba business oriented osobola kivunula mu Luganda sisobola Jeff Kiwa ebintu bye bisinga obungi bibeera ku business ye waba amininga business yabeera business osegeera ate Manager Roger abeera personal wabeera manager wo oba ofuuse muganda we oba ofuuse property ye kati omukira mutima muganda twemale kimulumanya ayinza n'okukaaba amaziga ayinza okukola ekintu ekyekisiru Roger asobola okuggawa ayagala nnyo omuyimbi we nkufuna atuuka n'ebeera part ku bulamu bwe yes alinganga gundi ono omuwandiisi w'ennyimba wa Kalona Ntongo Jodas mulimu bamanager bemanyi nga bali personal ku brandi zaabwe ngasobola okukaaba amaziga ku lwa brandi ye yemuvuddemu nkufuna yaman tukube ttooki ku bano abantu ababiri ndowooza tusookere ku muyimbi omuyimbi bw'otunuulira olugendo lwe olwa kaliya ye abadde n'omuntu omu amaze amuvuddeko yalina abantu babiri waliwo yaliwaawo nga Roger tanaba kujja anti yali waatiwaati kale tugamba wadde kiyinza okuba yali amanyiddwa naye ndowooza mu society y'abantu kuba oli financially teyalina bulungi kasente nga simumanyifu nga simumanyifu pushi yali ntono okusinga ku Roger yasinza oteekamu ennyo kyemanyi emyaka 10 giwera 12 kale tubale 10 egijjudde obadde n'omuntu emyaka 10 Spice akyasobola okufuna omuntu ayinza okudda mu bigere bya Roger bwe tuba tutandikirako ye mu Uganda muno bamanager abasinga obungi bamanager bakwata sente nakwogera sente muyimbi zayimbira nga si bamanager bakola strategies zibeezaawo muyimbi okufuna that is Jeff Kiwa for you that is Manager Roger for you that is Swangz Avenue for you that is ani omulala manager ali awo asobola okukikola owa King Sahari ati Sam Mukasa Sam Mukasa kiyita kiina ekyo abantu abo kye balina Jeff Kiwa bagoyinga beyond osegeera bagoyinga beyond nti asobola okukwera ku makya akoye scenario nti Jeff Kiwa bwe babeera nenga good life yakolanga risk ne good life zeetya yakota video ya $2 ejja tebakwata ku mutwe bagamba tujja kuta video ya $2 ejja tugenda zijjayo tutya nabeera nominated mu BET nibagenda ku red carpet ya BET naye nga yatunulidde wala ate nga abayimbi batunulidde Kampala osegera so bamanager be bato batono okimanyi nti Spice Dada alina olimba ne Diamond Platinum ne video ya tenakufuluma ne audio osegera kakati Manager Roger even if ayinza okuba nga alina okufuna fu tamanyi luzungu teyasoma nnyo naye alina ebintu byasobola okukola ebisobola okumakinga omuyimbi okubeera nga ali kugoba obanga omuyimbi amukkiririzaamu nga ne sente weziri kasiisa suubira nti waliwo manager bali aba Jeff Roger naye Jeff ali one of a kind ng'olinga ndaga Spice ayinza obutafuna muntu tasobola kufuna muntu oyo ola ne Swangz Avenue alina kuweka cheke yamu ku record label organized mu Uganda osegeera nti Manager Roger ye nga ye obuna kutoda omuntu wala ayagala music ate
alina ambition era bamuyimbi okubeera star ng'asooka okukola ekintu kyonna kyonna omuyimbi okubeera ki star lwakuba kati yateera nayagala ate okubeera star yenyini yakyo otegera kati manager nayagala okubeera star kimu ne yanone yali owa Fik kama Ivan yes kasotandika okubeera ekyo ng'oyagala obeere nga brand gy'opromotinga that's the problem ate Jeff Kiwa kyatayina Jeff Kiwa nabeera mu kifo ng'omuyimbi wo ali ate okubeera nga n'omusembera tasobola musemberera basobola okugamba abadde mu bbala naye nga tomulabye nako nga waayimirira nga waawe nga nedda amanyi kati kisoliraawo ankuba olimbala agundi azize Jeff Kiwa ndukube otegera so Uganda yonna at large I think manager gwenyiza okuwa ekitiibwa ye manager Roger manager Jeff Kiwa yaman muganda afuna omuwala ayinza okufuna obuzibu bw'amaanyi olazim nti kasita olwana omuntu ofuna obuzibu mu management yo Shimpa Kalungi y'omu ku bakyala abawaguza ne batuula mu big four Chameleone, Bobi Wine, Bebe Cool, Eddie Kenzo, Shimpa Kalungi Rihanna Rema Nakula and others ne bajja bamisa Nakula we bali awo naye Shimpa Kalungi okuyitaawo n'okutuwa abasajja abamanyi mu Uganda abakyala asobola okutya abantu 2,000 mu nfu tukafuna abantu kale 10 oba 15 bo sure win kufuna twabo management ekola ebintu bingi nnyo ebireeta omuyimbi okubeera nga atuuse ku kalibre eyo nti akuleetera abantu 2,000 mu nfu nagamba miliyoni 10 omupangisa ng'oga nti ojjako isogera kitamu miliyoni 25 naye ng'ojja kujjayo 5 oba 4 batekusaze miliyoni 15 batekusaze batono nnyo mu Uganda naddala nga abakazi basobola abantu 2,000 oba 15 on the spot Shimpa Kalungi ye one of a kind omuntu ayinza omuddirira Rema Juliana lwasooka okugenda manza nti Juliana ne Rema ti bw'obateeka ku kipande basobola okuleetera abantu 15 oba 10 osegera si buli mukazi alina abiti eyo ereeta abantu okutuuka awo management era ekoze ebintu bingi nnyo okubeera nga ekumaking sleepless nights okubeera mu mabaala okubeera mu bintu bingi nnyo tegeera kyonto manager omuyimbi wamulekawo awulira ennaku awulira nga aliriddwamu olukwe amaanyi gabadde ateekamu ye Shiba teyakimakinga Shiba ng'avudde wa Jeff yaddirira nnyo yadda ku spiri gye yatambirirako Shiba yaddirira nnyo yaddirira nnyo musicale n'entegeka y'ennyimba n'ennoda nnyimba yaddirira nnyo Jeff Kiwa yali alonda oluyimba ng'olulaba kankubulemu ekintu kimu manager oyo alina abantu bakiririza mu music yayita abantu ku albamu ya Spice Dynasty abantu ab'enjawulo bamuyita namukubira ennyimba namugamba londamu oluyimba abamu ne bana Chameleone natuuka ku albamu eyo namugamba olinako oluyimba olwo babita siri regular ekijja kutwalibanga ajja kubona itomanyi abantu balonzemu nti Jeff ne mugamba Roger bose omukubiti nomubuuza ti Jacob yalakeddeko ku makya album inako oluyimba lumu namugamba inako oluyimba olwo mu nnyimba zonna ziri ku album siri regular nakolera video nepostinga ne Spice oluyimba ne abantu mulimu abantu abamu Katonda be yawa listening okutuuka okuwuliriza ennyimba mu Uganda batono Jeff Kiwa y'omu asooka okusensekera oluyimba tuluyimba luno tulwegundi olusobola omukolera Silver Kyagulanyi yakiina nasooka okuwandika oluyimba nga luwandikidde brand eyo nawandikira Juliana oluyimba nga lumujaamu nawandika Irene Nambiro oluyimba nga lumujaamu olinga alina kuweki olina alina kankutendereze kusaba gyalaze tata mukuume nkuweki olinga alina oluyimba kanyimbe nkuweki naye ng'olaba mwansi y'omu nga asotinze feelings ez'enjawulo n'agamba Irene Nambiro kankuwe nkuweki
ono kamuwe nabikowa nkufuna osegera nkuwa kina bikowa nenga enyimba zona zijja mu period yemu nenga zona zina audience yanjawulo nsegera so sikyano kwera na okutooko kyaliwo tufina ensonga waita so kuandika olina gatu fiti na gundi oli kandumu even if tabadde sente aliyimbe si kyangu tulina ba Dr. Blaine basongo boss mayibe ko little boss bani nete huyu muntu aina akatiba akakawuliriza gatu oba kaina sensa akayinja gatu n'oluyimba wandikidde gundi wadde ampadde walitampadde luga kwera kiti ngera si kyangu otunulira Lojja asobola ofuna omuyimbi abayimbi gye bali wakubanga tisawa zino endongo egudde endongo tekyali mu sente bogenda okutekera music sente Lojja wakedde ku makya Lojja maso dispendi nga komyo na 40 oba 5 olimbo lumu tisawa zino bogera kuteka sente mu muyimbi ebivulu bikendedde omuyimbi takyayimba nnyo wera tukumekinga omuyimbi n'okujja esente zoga omuteekamu kiba kizibu era ngamba I think kadamu kuteka mwisi muyimbi wadde n'omu anonye business endala ante biseera bisinga kituuka ekiseera nga kiri mu musaayi wadde kiri mu musaayi industry yafa industry yagudde industry politics yagisse industry government yagisse music industry tekyali business nkubona gwa bivulu bimeka kalenda oyi yawe kuli kumpi January yonna tegenda kubeerayo kivulu kyemmanyi Valentine tenalanga bivulu biwera 5 wano mu Kampala osegera biringa 2 industry yafudde n'ennyimbo ziraba n'abayimba tebakyayimba bali awo katukudda mu gavumenti abateeke ssente mu muyimbi omulala azimbyemu kalina oba azimbyemu nyumba z'abapangisa asinga asingira ddala oba agenze n'agula emiti gyakunsi emyaka 5 oba emyaka 10 asinga oba agenze n'agula kasitoli asinga leeta ne mu Sudan n'ekiwaya kyo so mama Najibu omumazi so obulamu bwe tulimu nti opromotinga omuntu n'atakesa onyagalemu omulimu ekintu ate nakwekawo baleeta bamanyi ntalo oba na bizibu baproteza bayitamu nga nze DJ oba nga nze presenter entegeragana yange n'omuyimbi balaba lutalo atamanyi naye nga waliwo spark waliwo history waliwo promising waliwo ebigambo ebyagambibwa omuntu byamenye bivuddemu olutalo olwo but end of the day simwagira kuddamu ono omuyimbi omulabi ekyo kyenkugambye mbu kiri kituuka ekiseera gubanga wabula kiba kikutembye ojabeerero nga kubidde era essimu ajja kwavuwala endongo yafa nesipale simwagalize mwagaliza kisinga because alina omwoyo ogugaba omwoyo omulungi omwoyo ogujjukira kyekintu ekisasinza okubeera nti obeera celebrity katanakuyamba n'obeera wakabi yamba abatanakira kumakyakula bakabi nga nkutama cheya wawo ekintu kino mbale njagala tukikooneko ng'example nyinza ogikuweerako mu muganda waffe Luwilight yasibwa naye nga yonoonye brand ya Mama Zoo eya keeki ebigambo bye yayogerako oba alabako bebekulu era yayogera naga social media eno tulina ebintu bingi bye twogedde bikozesesa obulamu bw'abantu bwesimbyewo naye bezo video nzirina ewaka eyo yamaliriza akitaddemu mukazi ne Luwilight kyeka alina olutalo ne bebe yamaliriza alumbye Zuwena Cakes kati ali luzira kikyolaba mu bintu bya Luwilight ekisookera ddala bebe kuyo omu ku bayimbi baali baddeko ne ttiimu ng'evuma buli muntu yenna okubeera ne ttiimu ng'eyisamu ekisoogerera ku bebe kuyo ekumi emabega nti ekyo ekina amakulu by then because ye yali takirabamu nga nsonga naye akwa sipi kipi sipi kale ge balina ago zonna zireete tozinyakula mbadde ngira zikuwa nkimanyi sinyakudde onyakudde tazinyakudde onyakudde ozinyakudde wange ozinyakudde munyakudde zikudde zo zimpe mu mutima mulungi
kati zimpe mu mutima mulungi Ka- neyanzizza kati ozimpadde mu mutima mulungi Bebe Cool oto yalina Gagamere eyo. Gagamere family nga mulimu abaana nga bavuma naye bali educated. bali tebalumba famire z'abantu Nze banvumako n'omwana wange ne bamuvuma. okay Kino tosobola kitegeera okuvuma ekuwulikika. Banga akoze ewuwo. Nze kyensaba kimu kyokka nti bwe kikuluma gwe n'abantu abalala bawemula ku Facebook ku TikTok bwe kibaluma. Bw'osaze okusiba right bamusibe nga teri musonyiwa. Naba bayigire okwo okwemula eggwanga okwogera ebigambo ebinene si kirungi. Olwo okusubmitinga nga tovuma. Ono muvubuka alwaina owa Gagamere yagamba nti amanje engatto. Bamwitaani? Kirebason. Nabba engatto ze. Kirebason, I think n'okulaba Bebe Cool n'okumanya Bebe Cool namusooka omumanyi. Naye namulako live bagintagingamu awo. Naye asuubira nti ngenda muddamu kati nkamuddemu kati. Nannumba WhatsApp. ng'olina fact si byakuwaayiriza WhatsApp yannumba. n'agamba atya Namugamba, oh, I got your message, Sebo. Nenseka neka emoji naye oli funny. You never paid me. Pay the money. Nenseka ngamba oyo katemba. You think when we keep quiet, tetutegeera. Naja type, I don't open voice note on phone and try to be. Ekirala tomanyi busungu wetulina nga onoonya likes on TikTok ne comment from Kadingo fans nga bwomanyira Rasta. Osegeera. Nze when submittinga kyombuuziza mba simanyidde. On condition oba on record Gagamere era evumyeko ku bantu. Gagamere family? Yes. Emyaka 10 emabega. Need to complain about that. Nga Bebe Cool takiraba nga kibi. But gwali muze ogwasookera mu nnyumba ye nga Bebe Cool. Okay. Naffe ogwali omuze gwaffe ogwavaamu abaana aboogera ebibi by'abayimbi. Ekyo si kyegaana. Ffe twakuliyetinga ekyo okugyawo entiisa eri munnamawulire n'omuyimbi. But tetulinda kituke ku ggwe alina above oba alina gwamba n'ogwo. Wekiba nga kyansi yonna kutereeza nsi. Buli muntu yenna yeewemula, buli muntu yenna ate obutambi bwe, buli muntu yenna alaga obuseegu asibibwe. Kyaba okunga nti Rwanda teriyo TikTok. Gyeziri. Olabeko omuntu e Rwanda ng'akedde ku makya atadde TikTok ole nga ali mu kwogera ebigambo ebiwemula. Taliyo because etteeka ly'e Rwanda likola. Lwaki tumala kulinda nti tumale kukwata ku Zowena? Nedda. Bonga Will Wright yakosa Zowena n'avuma Zowena asibibwe nga tali kusonyiwa. Ow'emyaka 2, ow'emyaka 3. N'omulala ali eyo ajja kutegeera. Waliwo omuntu ali mu kiyumba ng'akwata obwede n'abuteeka ku aba mu kimeyo. Kuba gavumenti erina amaanyi gonna agatereeza bannansi baago. Naye tezijja kukeera makya kulinda bakwate ku first family etteeka lyoke likole. Bakwate ku muntu amanyi esinga okunewuusa. Mulimu n'abantu abamu abawemula. Bwe tumanyi tebawemula. Batuuka ne first family babatuuka. Naye Ssebo nga bamuvumamu n'akwata avumi. N'amusiba. Kati oba nti oli omukyala nammere ekera ku makya n'akola ekintu ekyagendesa amateeka. Kubanga amanyi omuntu we omuntu gwagenda gwali naye mu lutalo teriteeka lisobola mumukwata. Because alina abaavu ajja omuteeka. Nze nsaba busabi nti waba Bebe Cool agamba nti okukwata ku Zowena kibi okukwata ku family kibi. Kibeere nsi yonna. Kyoba nze nanyigira pulezidenti wa Nigeria okusiba Nobert nga abaali banvumako ne bagamba nti nakwata muwala wange. Otegeera? Lwaki tulinda abalina bakasitule b'amateeka nga mwe ekibaluma n'abantu abaali ekibaluma kusanga omuntu ng'ataddeko olutalo ku munne n'amuvuma okumala wiiki nnamba. Naye Zowena tabeera mu bintu byaffe bino ebya entertainment. Situganya, I do respect Zowena n'obulamu bwange bwonna. Sikeranga okumakya kukwata Zowena muyisa mu maaso. I don't. Nze nagamba abantu babiri abantu basatu bempa maama mukyala w'omuntu omwana mbawe ekitiibwa. But bayirawo ne Zowena nali mupromotinzeekoko.
Nzuwenda ng'akyali muyimbi. Yayimbirako. Ebiseera ndi mugagamiro nga gagamiro njagala nnyo okusinga ekintu kya kyonna. Even if bekulaga nsiri mugaga sabeera nk'omugagamiro naye nga muzima gadi naliko mugagamiro. N'ennyimba ze zimu yazikola nga bwendi awo ntudde. Okitegera? Linux yasobola okujulira kino. Producer Linux. Yasobola okujulira kino kye njogerako. Kuba twagendangayo nga twagala Bebe Cool because yali star ajja mu myaka gyaffe. Naye nze kinnuma kwe kukeera mu makya kubanga bo basiba ate omuntu omulala ava kusaidi yawe akola ekintu takirizibwa kusibibwa. Lwaki? Siwagera right. Kyakola. Nze mpagira bwanga yakola omusango asibibwe avunaanibwe n'abalala bajja kuyiga. Lasta yakati yagenda musonyiwa. Just tunayagala ategeere amuteekamu mpisa naye ng'agenda musonyiwa. Omuntu omuteekamu mpisa nga just omuntu osobola muteekamu mpisa nga just how can I tell you kitambi nyenje oga ndo omuntu agamuteekamu mpisa muleke yakabanga atwazeko emyezi 8. Yes, abaana kwa kirungi kituufu okuwema mukazi munno okutyobola mukazi munno okutyobola Uganda okuvuma abantu si kirungi. It is not good. Omwana yali awo kusomera liri awo mukono awo between Satan ne mukono yankubira sinagamba nkojja kuba I need to talk to you. You came at our school, you gave us your number. I need your help. Nembuza, what's wrong? I don't want to go back at home. Nembuza, why? They're going to abuse me. Who? My mom and dad plus my sisters. Nembuza, what is wrong? I've performed badly. Okay. Nembuza of the maximum. 70, 60, 50, 45. Atokuddayo waka. Bagenda kusekererwa. Nemugamba ndi busy yo naye ngira kuddamu kubiri. Wenda demo kubenga tunanyine simu ne yetu. Mulimu omuntu atasobola bibuvumu. Ndagamba ko muwala wange nemugamba tuno. Jokingiri. Natural person. Melissa. Ebi ekintu kyenjagala singa kufuna. Okuva ng'okyali omwezi w'eguti. Gwe kintu kyenkolerera. Bwe kimu kyange kyonna kyenina kikyo. Gwe mwana wange. Okugamba bino nkubigamba because ensi gye tulimu omuntu ajja kugamba ekigambo ekiyinza okutugalinga n'owedda. I'm your dad. I wish you okubeera mu bulamu obulungi. Twagala okusinga ekintu ekirala kyonna. Melissa, I do love you. Gwe mwana wange. So bwe tuba tukondembenga kino ekintu. Tukikondembenga because bakutteko ku baana b'abantu bagamba n'omu. Tukikondembenga ne wali musize buwalaaya ng'avuma gavumenti emukwateko. Tetulinda kukwata first family government eteeke mu nkola. Used to say obuyinza obubandinga abantu abamu ku mikutu. Used to say obuyinza obukwata abantu abamu bateeka mu kooti n'obatwala mukomera. Okusonyiwa omuntu nga tayize si kirungi. Ekibuzo kinti ayize. Ate Bebe Cool anaategeera atya mbu ayize. Katulinde party 2. Nze kyase kinnuma nti Bebe Cool naye alinako abantu abamu nga bakola ekintu tuwulira kiti yali akola. Nga bagoinga personal. Naye lwaki kyeya wenkubeerako n'obuzibu ntuuka ekiseera ne waba bizinesi naye njagala ngiyingiremu. Yentegera y'abantu omuntu ayagala nnyo okukosa akosize ddala. Abantu bateeka ssente mu bizinensi zaabwe. Omuntu tomanyi engeri gy'ayitamu kubeera ng'apambana kutuuka waali. Nagamba Cleopas nemugaa stop eating pork. Wrong. Sibeerangako naye simanyi oba agirya. Kati gwe engeri gy'oli mugagemero kitegeeza wali obaddeko. Just yammanyi naye nga njagala omuprovokinga. Otegeera. Era mmanyi njagala omuprovokinga. Naye no mudadde. Social media ndowooza erekerewo tuvuga speed abagiriko. Social media erina okuteekebwa. Etya. Example Rwanda ntino waliyo politics. Ekimwe kiri Uganda kiri Rwanda. Ne balina discipline. Baagala ensi yaabwe. Bwe kimwe kigera okufuluma mu matu g'abantu n'amaaso g'abantu bakiprotectinga. Naye wano Uganda bwe kimu kiri open west. Okwakola oyo. TV namba oyo okwakola oyo mu Sudan. Balaga vidiyo ez'obuseegu eza Uganda. Ezongwira simanyi balina Niger simanyi bikoze bitya. Simanyi bikoze bitya.
nga content bamufanako naye nga UBC bagira Star Times TV ya Uganda erisita kuzanya ebitundutundu 8 oba 9 content wa Uganda nibakulazanya wa bazungu naye simanyi ebikoze bitya baleta video ng'ogirebera nga olina kukwata ku mwana wo oti ku maaso giraba naye TV ya Uganda nkufuna TV mu Uganda content kugwira notoja kisanga Nigeria notoja kisanga Tanzania so UCC erina okwakinga accordingly erina kugwira kulakatana n'ensi I salute you. Akalowooza akasembayo akalowooza akasembayo mugana ngena gy'oli obulamu bwo kintu kikulu nnyo olina egenda maaso ensi ekyuka esaawa oyinza okuba nga olina amaanyi ng'olina essimu eno naye n'essimu otegendeza egenda kutwala mu komiso okera mu okujjako linki by'okozesa ne bagiteeka mu software ne bakuwa ne details zonna ezikukwatako biki by'okola simu ki giwaguzisawo national ID eriki n'enamba ye eriki fingerprint ye eriki ne bakunoonya ne bakukwata before nga tunakola kintu kya kisiru ku mutimbagano manya oliyo government ate omukono gwa government gutuuka ne ku internet omukono gwa government gunene bwe guti be careful biki mukyogera ku postinga because obulamu bwo busiga ekintu kirala kyonna I salute you. Badde ne mu Sudan ku kamera tusinkana omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.